Mu kiro ekikeesezza olwaleero Paalamenti eyisiza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 ng'eno ya buse bw'ensimbi za kuno oba ziyite triliyoni 7.2 mu obuwumbi 130 ng'eno eyawukanye ne kwe yasooka okwanjulwa eya triliyoni 5.2 n'obuwumbi 736. Embalirira eno eyanjuddwa minisita wa guno naguli mu minisitule y'ebyensimbi Honorable Henry Musasizi ng'obuse obusoba mu 32 za kuŋŋaanyizibwa okuva misolo akase kamu n'obuwumbi obusoba za kuva mbuyambi ate ng'endala za kwewola. Madam Speaker and honorable colleagues, the Appropriations Bill 2024 seeks provide for the authorization of public expenditure from the consolidated fund of the sum of 30,314,512,100,000 shillings only to meet the expenditure for the year ending 30th June 2025 and to appropriate the surprise granted. Obuse busatu n'obuwumbi 149 za kusasula amabanja ageewolebwa okuva ebweru w'eggwanga ng'obuse obusoba 9 za kusasula amabanja getwewola wano ng'ate ensimbi eziri mu buse 9 za kusasula amagoba ku mabanja agatubanjibwa. Minisita w'ekisiikirize w'ebyensimbi Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti ensimbi zonna eziyisiddwa Paalamenti teziriiwo ng'ate n'ezentono eziriwo ebitundu 48 ku buli 100 za kusasula amabanja. Budget gye twayisiza ettumbi budde ku lunaku lwokuna ya triliyoni 7.2 naye abantu bye bateeka okumanya nti budget eyo ebitundu 47 oba biyite 48 ebya budget 48 ku buli 100 zigenda kusasula mabanja gavumenti ya Museveni gezze nga yeewola kubanga baagataddeko omutemwa gwa triliyoni 3.4. Ssemujju agamba nti ekizibu kya gavumenti kwejjalabya mu ngeri etasaanidde wamu n'okutondawo emirimu egiteetaagisa ng'okusinga kino kiri mu maka g'obwa pulezidenti. Bw'okebera ekitabo kino kirimu enkalala zino enkalala ez'abakozi z'olaba enkalala ez'ammotoka abakapamira okuba tebasoma bamu tebabiraba nezino n'enkalala zijjudde bambabazi bonna kati Museveni yabafudde ba president advisor milioni 2 omwezi Sekandi Kintu Musoke Lugumayo Bukenya ate nga abo muteeke eddala eriyitibwa emoluments and benefits of the president vice president and prime minister's act. Abo bonna baweebwa wano ensako nga bawummudde amamotoka ne baweebwa ensako eza buli mwezi ne bajjanjabwa kinagaye Paalamenti ne webafa bano ba Bukenya sente z'okubaziika ziri mu budget afa tujeyo bujese ne mu budget nga tumuziika n'enkungubagayo n'esasuliddwa abanaali emmere byonna biri mu tteeka wano kati ngamba buuza ate kati baanonye ki ku lukalala lwa president ate nabo abasasula omusaala omulala. Ababaka ba Paalamenti okuli owa Butambala Honorable Muwanga Kivumbi, ow'Embale Karim Masaba, ow'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo kw'ossa n'ow'Ejjinja Timothy Bakuwa bagamba nti embalirira eno yakiguumaaza ng'ente esula ku kyoto bw'owulira essango olowooza nti ekumamu nga beewuunyiza n'engeri gy'erinnye mu lutemya lw'eriiso n'eva ku buse 58 okutuuka ku buse 72 ate n'eyisibwa bukubirire nga n'obudde obubaweebwa ssemateeka bwabadde bukyaliwo. N'olwekyo kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto okujja n'ogamba nga bulijjo boogezaako totambula kilomita ziwera 6 kwolwo noweekapika bulungi nnyo akafulaano n'ogamba abantu nti kati mwategedde leero ngenda kutambula 2 bw'otaba kasobeza oba olinako ekyakuguddeko ekiro. Toyinza kuddira budget n'oleta embalirira ya triliyoni 5.8 kakati ate ku makya kwennyini lwe tunayisa budget n'ogiduumula waggulu n'ogifuula ya triliyoni 7.3 ate n'oyagala Paalamenti giyisizeewo nga tezibbwayo mu bukiiko bwa Paalamenti obusaana ogikuba mu ttooki tulabe performance tulabe ekwatagana ne priorities n'enkulaakulana y'eggwanga NDP n'ebirala.
kakati awo wabaddewo obuzibu nti nno bajeti yayisibwa mawone. Kyokka yo Mbaka Mwine Mpaka agamba nti bwe kiba nti ensimbi esinga mu mbalirira eno ey'obusensanvu za kuggyibwa mu kwewola, gavumenti eweebwa omwagaanya ekole ky'esobola. Kyenjagala okukakasa abantu nti bajeti ya gavumenti weba emanyi nti eyinza ozifuna zino esente, ate bw'oba okola budget gavumenti ereeta source ya funding, so baba bagenda kwewola. Tusuubira nti budget egenda kuyamba muntu wa wansi, egenda kuyamba abantu baffe mu ggwanga. Kati ekisigadde ye minisita w'ebyensimbi Honorable Matiya Kasaija okusomera eggwanga embalirira eno. Matiya Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.